Breaking news ava mu ggwanga erya Palesteni naddala mu katundutundu aka West Bank. Tusooke West Bank then tugende Gaza. Mu West Bank ekigenda mu maaso, for example kankulage mu katundu kano ke bayita Al-Farah camp mu Al-Farah camp mu West Bank bali mu kusenda nguudo nga bwolaba, bali mu kwonoona bizinesi z'abantu nga bwolaba mu kavidiyo ako. Ne weebuuza nti Hamas yeekwese mu nguudo mu kolansi, yeekwesewa? Because what we want to know, oba kye tusobola okumanya oba ng'abalabi abali eno, tulina okumanya nti Israeli yennyini yatugamba nti aba Hamas bali mu Gaza, tebali mu West Bank, era negenda nekuba Gaza bomu negisaanyaawo. Ne bamala ne batugamba nti aba Hamas bali mu Tanozi mu Gaza, mbwera balina okukola ground invasion, era bakoze ground invasion paka nakati bakyali eyo. Why are they in the West Bank destroying the infrastructure eya West Bank? Lwaki bali eyo? Lwansonga nti bano babbi bataka. Whether you like it or not, bano babbi bataka. Ofuna bulungi. So, ekyo nga tukivuddeko, olwaleero woba otunuulidde mu katundutundu mu West Bank ke bayita Nablus, abalimi bakedde olwaleero nga baagala okugendako mu nnimiro zaabwe basobole okuba nga baharvestinga ku kye bayita olives. Season ya kuharvestinga zino olives. So baali balima ennimiro zaabwe mu Nablus, naye olw'okuba nti nno Abayisirayiri bakimanyi nti it is harvesting season, bano we bana harvestinga bayinza okukozesa obukujjukujju ne bawaako abantu abali mu Gaza ne babanga tebafa. Tujjukire nti Abayisirayiri already bagezaako okutsa abantu abali mu Gaza nga babassa enjala lwansonga bomu zaagaana batta, babakubye bomu ne bakuba emizinga ne biberemu batta. Kati n'olwekyo ne basalako humanitarian aid. Ofuna bulungi, basalako humanitarian aid mbu bali bafe enjala. Kati it is now season for harvesting olives. Bayiye amaje ku majje gonna agagenda mu nnimiro z'aba Palestini mu Gaza okusobola okubalemesa. I mean mu West Bank mu katundu ke bayita Nablus, Salem, ne babanga bayiwa amagye. Ofuna bulungi, imagine ne bayiwa amagye mbu gagaane aba Palestini okubanga bagenda mu nnimiro zaabwe okubanga baharvestinga ebimera byabwe. Lwaki? Lwansonga nti tebaagala babirye. This is what they call appetite. Okuharvestinga mu nnimiro yo mu birimu bye walima, you need permission okuva eri eggwanga eddala, gavumenti ya Israeli endala. Ofuna bulungi, gavumenti bw'obeera mu Uganda ng'ogenda mu nnimiro yo, gavumenti ya Kenya nejja neekuyimiriza nga weetaaga permission kuva eri gavumenti y'eggwanga lya Kenya okuba ng'ogenda mu nnimiro yo, golooza kiyinza okubeera kitya. So this is appetite. Kuno actually kuno kumanyiira. Kati bana abantu singa beekalakaasa ssaawa zino ne batandika okulwana n'abaana abantu bajja gamba abo batujju, abawalabu batujju. Olaba balwanyisizza bano abantu ababayimiriza okugenda mu nnimiro zaabwe. Awo katusimbewo akati. Bwe tugenda mu kitundu ky'e Gaza essaawa eno nga tugenze mu Gaza, nabagambye edda vidiyo eyo gy'olaba bano abantu abali mu kuyuwa bino bye bayiwa ebiriko sukaali, boogera Olwarabu. I don't think you will get that. Ngenda gezaako mbalekeremu ka audio. Naye bano abasajja bagamba nti Abayisirayiri baddidde sukaali, bakyusa humanitarian aid. Bwe mubaamu kawunga ne bakajjamu ne bazzaamu omusenyu ne basindika trucks. Bwe ne mulaba truck ku TV zammwe babakkiriza bambi abaana ba Katonda baba basindise emmere eri bano Abawarabu baterrorist balye. Kumbe babateereddemu musenyu. Ono kyagamba kyova olaba bino byayiwa si sukaali, musenyu. So besides the destruction, besides okubasuulako bomu, besides like they are mocking them to the fullest. So eyo yembeera eriwo wakati mu Gaza n'okubanga these days bakuba amasasi kati nga olaba mu kavidiyo ako just for fun nga bakuba eri aba Palestine amasasi for fun. Mizikiti bagisuddeko bomu, chaki bazisuddeko bomu. The whole of the Gaza Strip has been
bagikubye bagimaze. Then nakugambye dda kyekiwamba abantu tewali kigendera ddala maaso. The whole point is that bano babbi ba ttaka. It is not about getting the hostages. It is not about Israeli security. Nedda kubba ttaka.